bannange. That big heart, that love. Musajja ono kale tusukwaniriza. Abooluganda Mukama mulungi. Mukama mulungi kiseera kyonna. Mukama mulungi eraze waawo. Nze okusookera ddala njagala okwebaza Katonda olw'olugendo olulungi, olugendo olulimu ebibala, olubaddemu ensozi, ebikko byonna n'ebidiba na buli kintu ne tuba nga tutuuse we tutuuse wano myaka mingi. Nja kusooka n'ekigambo ekigamba ennaku zino nkuyita honorable, naye kasooke nkuyite bye tweyita musajja kulikayo. Ampita muyita musajja nampita kakofiira naye ennaku zino bwe tukuze ne tutandika kati yakyusizza muyita honorable nampita mukungu. Emyaka mingiko okuva 1993 yeah 1993 nze sibba myaka sibba history. Lunaku olwo twasinkana ne munnange oyo Geoffrey Butaya ng'asomera Kololo High nsomera Kampala Secondary, nga tuyingira mu kibiina kya mukama waffe eyatufaako amangu ennyo. Abamu ku mmwe muyinza okuba temumumanyi, baali bamuyita Omar Katumba, baayita bamwegattako, yali naye asomera Kololo Omar Katumba. Kati bwe bayita ng'ayimbye ennyimba awo yavamu ebonizi ne bayita abamwegattako, ffe twajja. Twali bangi nnyo ndowooza oba twalinga 1000, baali basinganamu 1000 ku Pride Theatre awo nga tuzze okwegattako Emitos Band. Kale nno nga kwolwo baali banoonyaako bannamukisa 10 ku bantu abasobola 1000. Ku bannamukisa 10 nalimu ne Geoffrey Butaya yalimu. Twali bwana buto ddala nga tukyali 10. Awe ngambira nti nalina emyaka 16. That was the day. Ne tuyitamu naye ate ng'ekyewuunyisa ate ng'era mukama waffe ekyo 10 si kyayagala. Nga mu 10 ekyo baagalamu nga 3 mu babeka oba 2 mu babeka. Kati nga waliwo akakuŋŋunta akazibu ennyo. Rehearsals twazikoleranga Nile Theatre awo, White Nile yalinga katwawo bakati waliwo kibagijjawo somewhere there. Nga maaso ga Musa Bode, abamanyi Musa Bode nga wetubeera wetukolera rehearsals. Kati nze ne munnange twafuna obuzibu nga ffe tuli bayimbi, ate ekibiina kirina omuyimbi waakyo okusinga ennyo nga tebaagala nnyo bayimbi wadde twayitamu. Baagala nnyo abazinyi b'amazina n'abazannyi baaki bakatemba. Wenyimbira ne ngamba nagobwako mu kibiina nga Sekamate ye star. Sekamate yali muzinyi nnyo w'amazina ate nga muzannyi nnyo waaki, yali atusinga nnyo omugaso then nnyo mu butuufu nga twasobola kuyimirira waali, era nga bwajjaffe betwegomba ffe betwajjanga nga tubeera eri emabega eri. Kati bano nga bebabeera okumpimpi wano. Kale okusala olugero lwonna olwo okulusala nze saamalako akakuŋŋunta akaakaawo ku White Nile, kubanga wajjanga enkeera buli lunaku baagobanga nga bw'otambuza embaliga ziggobya, bw'otunula obubi kikugobya, bw'oseka obubi kikugobya, bw'ogaayo obubi ekya kikola ki. Kakati twafulumanga lw'ofulumye nga lw'obala, bw'okomawo ng'osanga lisiti ku mulyango, bw'otalabako linnya lyo ng'omanya gwe kaaweddemu nga kakola ki, nga kaggwamu. Naye twatwazaako naye lumu akange kaggwamu. Olwo twali mu meeting ate nze tebanninda na lisiti, bannyimiriza mu lukiiko wennyini. Ne baŋŋamba bwe baamala okwaga gwe Misaaki yimirira. Kakati Misaaki bannange tadda kuddamu kuba naffe, ava wala mutonnya ajja tuleetera ebizibu. Ne bangoba olwekyo, naye nga tekyali ekyo munnange yakimanya ebyo tetujja bijjayo byaffe. Byogere omuntu bwakula abawo byasengejja. So awo nze nenkola ki, nenfuluma. Munnange n'asigalayo
kakati munnange naye akasengejje akaddako yakolayo ndoza shonga bbiri naye olunaku lumu ekikye kye yakola nja kyogera ekyamugobyamu emitoozi baba bali jjinja ebyo bagenza okukola show kati nga waliwo ku bakama baffe mukambwe ng'acunya sijja mwogera ng'acunya n'acunya kati mwami Lutaaya aba ali mu kinaabiro eri anaaba ng'alina gwali naye bageya nga naye gwe bageya atazzi ali awo afuka awulira mwana kasajja kefudde akazibu kasajja ako mwana oluka kuba kikonde nalere kumba omusajja akola ki omukulu bamugobera mu kinaabiro nobugana nawe tokola ki kale history waffe eyo jazakola ki jajava bingi nnyo bwe tutuula kunyumyawo bakatabo kangi kyova olaba ne bwe twafunira obutakkaanya abambuuzanga nabagambanga we have a lot to share with Geoffrey Lutaaya sijja kwogera bintu bijja kudda ku record nga buli kiseera babireeta gye ndi tuyinanga nembagera nagambanga nnyo nti mba neesiruwaza bwe ngamba nti entuuyo zange temuli za Geoffrey Lutaaya the same thing naye aba yeebuzaabuzizza nnyo bw'agamba nti entuuyo ze temuli ntuuyo zange abaana be be bange abange be babe tuyise wala tuzze ne tutuuka we tutuuse kyova nga ntuuse ne ŋŋamba nti nno Mukama mulungi Geoffrey oyo twakula naye alina ekyenjawulo alina ebintu bibiri musajja atekinga risk waffe waliwo we twatyanga okulumba n'akola ki n'alumba n'omugambe awo tunaayitawo ogenda okulanga mukoze eki nga muyiseewo omusajja oyo nga talemererwa tabulirirwa option twatambulanga n'otuuka ng'olaba mulinga abaweddeeyo ogenda okulanga afunye eki option yeddako nga muyiiya nnyo ng'ate waliwo lwe twatufunanga waliwo nzijukira lwe twafuna obuzibu nga abantu baagala kulwana abawagizi balwana nga lwe batandikira okulwana gundi tazze baagala kuba byuma babyokye bakole biki kati oba amagezi yagajja wanaga mumanyi kati ekyo tulina okukola oli kamanda akulembedde olutalo gwe tuba tuyita yaleeta ekyo nga abakulembera entalo okutukuba nga mumuyitayo nga mumuwa akasente yaddayo n'agamba mukakkana abasajja tebalina buzibu mukakkana abasajja tebalina buzibu kwega yalinanga ebintu byakola ne muyitawo n'ogamba waawo wano ate tuyiseewo tutya kale no Geoffrey Lutaaya nkwebaza olw'amagezi ago ge wabanga nago ag'enjawulo okutusookayo ekirala nga musajja wa mukisa musobola okuba mutambula nga muli baavu obwavu bubaluma n'asamba ekipapula ne kivaamu ssente kwega ebintu bye nga byewuzeruka kakati musajja akikoze atya nga gwe wadde olowooza okikoze beta ate ye n'aba nga takozesezza n'amaanyi mangi naye ekintu kye ne kikola ki ne kivaamu ekirala kye mwebaza nti mwebaza omutima ogwa Sseruganda twabanga ne competition naye ng'eri healthy ayingira studio n'akuba endongo oga sajja nga tutwala kaguddeeyo naawe n'olumba n'ogenda mu dream studio noga yawe sajja atutwala atuli bubi naawe n'oleeta oba oli awo ng'azzeeyo akoze eki kati competition eyo ffe yatuyamba si ffe bayimbi abasinga amaloboozi agasinga okubeera amalungi naye olw'okuba tulina twasinkana nga tuli baana bato ne tubeera ab'omukwano ate ne tufuna competition eri healthy ensonga lwaki olaba twayombanga naye ne tusigala nga tukola ki nga tutambula nga tubeerawo for a long time nze nkigamba nnyo abantu nga bambuuza ku Eagles Production ngamba yes I admit tekyaliwo naye ngamba nti mu history wa Uganda ye group ekyasinza okuwangaala ng'abaana bato ne bakula ne bafuuka bataata ne bafuuka ba husbands nga bakyali wamu mu Uganda tekiriiyo waliwo bandi esinza okuwangaala bagiyita Afrigo band era tugiwa ekitiibwa era ewangaala era mwami Moses Matovu gwe tusinza okutunuulira tumwagala nnyo ffenna naye yavaamuko groups eziwera 7 mwavaamuko Wakawaka bandi mwavaamuko Badingazi mwavaamuko new Amigo Wawawa ne muvaamu mwalimu Jeff Sewava Senke Bitone Senkebejje bakalanzi bonna nga buli omu akola ki kati awo Eagles Production weerira kali nti ate baamalanga bonna nga ataliimu yafa bufi munnaffe Fred Maiso awo mulemirembe
So ebyafaayo bya Uganda biri kyogera abaana batandika nga bato ne bakula ne bakaddiwa nga bali wamu weewaawo twayawukana mu mirimu olw'okuba ebyetaago byakyuka nze nkigamba nnyo abantu mujja kunsonyiwa okulwawo show ya Geoffrey Lutaya kati ate Geoffrey Lutaya bwe soogera oba ondyaza amaanya so n'olwekyo bw'otunuulira omukululo gwaffe gye guvudde ne we tutuuse kino Geoffrey Lutaya kikugwana weebale kuddamu mulanga gwange bwe nali ku Serena nayogera ne ŋŋamba tukisobola era nakoowola linnya lyo kuba okuva nga tuli bato kye wasobolanga nakisobolanga kye nasobolanga wakisobolanga era bwe bambuuza nti ani asobola okuddamu okukola ekintu kino nasooka linnyayo Honorable weebale respectinga kigambo kyange n'oteekawo show bwe nakiwulidde nze Valentine ntera okwebuzaabuza naye ku luno buli ankubira ku Valentine sirina show ndala yonna era nkirangirira mu kamera wano sirina wendi ku Valentine okujjako ku Sheraton Gardens ne Sherry London yali ya Valentine nga 14 Richmond ne mugamba sijja kusobola nina okubeerawo ku Sheraton Lutaya ne bwe naatuula butuuzi sijja kusobola balyoka bajongerayo nga 22 so n'olwekyo mbasaba mwenna abawagizi aba music waffe ono mujje with Geoffrey Lutaya you won't be disappointed I'm very sure amanyi asobola bulungi nnyo tewali kyemugenda kufuna mu kizibu kanjira nkomaawo kubanga ebyaffe tebiggwa malojja naye nkwagaliza shennungi Honorable Geoffrey Lutaya mukama atuwa olunaku olulungi olutaliimu nkuba atuwa ebyo byonna bye twagala bye tuyayanira ku mitima wadde tetusobodde kubyogera ku lunaku olwo amen